إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبو قال بيتيوا دوانينا زبيتيوا أبكر الزبالونجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبازو وجتيوا الله تبارك وتعالى أتكومي أكتوس زدلا الواليرو. تسوى الله عز وجل أتكي بركة إبانغالي وننبولا موفي وبسيقاد يوكو بيرانغا تمسين كان وجتيوا الله تبارك وتعالى. وكل الزبالونجي ونقول ولدو المنيكيدو بإذن الله جل وعلا. تباكو بيتو إجريزا منصونغا نينجي بإذن الله جل وعلا. نايكو زمو konsonga zetunulira netweyigirizayo ko tine ensonga jetunulira egamba nti sahihu fadailil a'mali, obulungi bw'emirimu obutuufu. Nebagamba nti obulungi obwo bw'emirimu buba obutuufu nga bulina obujulizi obutuufu okuva ku mbaka sallallahu alayhi wasallam. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Olwaleero insha allahu jalla wa ala tukyali obulungi obw'emirimu gyaffe emituufu, oba obulungi bw'emirimu obutuufu biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Era nga tugenda kutunulira fadlu ta'ati zawja li zawjiha, obulungi obuli mu mukyala okugondera bbaawe, obulungi obuli mu mukyala okugondera bbaawe. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ekigambo ekyo fadlu ta'ati zawj, obulungi obuli mu mukyala okugondera bbaawe, hamu li zawjati, mwali watu nsonga nkulu eri abafumbo oba eri abakyala abafumbo. Fa inna ta'ata zawji fil ma'rufi min alwajibati almuhtamati ala almar'a. Omukyala ogondera bwoba mazima ddala omukyala ogondera bba mu bulungi. Bwetugamba nti omukyala ogondera bba si mu buli kimu, wabula bil ma'rufi, kumugondera mu bulungi mu ebyo obukisilamu bubukkiriza. So singa omwami aveeri natandika okulagira mukyala we ebyokujemera Allah azza wa jalla, omukyala talina kugonda. Omukyala talina kugonda. Wango mboka yagamba sallallahu alayhi wasallam nti la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliqi, tewaliwo kugonda kitonde kyonna, wadde taatawo, wadde maamawo, wadde jjajjaawo, wadde bbaawo, wadde mukyalawo, fi ma'siyati al-khaliqi, mu kujemera Allah tabaraka wa ta'ala. Bwetwogeranga nti omukyala ogondera bbaawe tuba tutegeeza bil ma'rufi, mu bulungi oba mu busiraamu, fi hududi al-islam, nga ogonda okwo omukyala kwakola kubeera kukoma ku nsalosalo za busiraamu era ku nsalosalo z'amateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala. Kati omukyala ogondera bba fil ma'rufi, mu bulungi, min alwajibati, ekintu ekyo kiri mbyateeka omukyala byateeka okukola, almuhtamati, bikoneko stamp ala almar'a, kubeera nga omukyala oyo alina okugondera bbaawe biidhnillahi jalla wa ala. Era nga bw'atakikola mwana wattu afuna omusango mu maaso ga Allah azza wa jalla, kyokka kati bw'akikola afuna obulungi obutagambika mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ekigambo ekyo kakati ekigambo ekyo ndoza kitegerekeza bulungi nnyo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Tegereka bulugalo bitibwa enam.
lumu obakale singo omukyala anyiza bba mwana wattu abakyala bali mu jjana bahurul ain abakyala bali mu jjana bahurul ain mwana wattu bafuna okwennyamira okutagambika era ne bagamba nti omusajja oyo mubonyaabonya naye akaseera katono nnyo agenda kuvaako ajje gye tuli. Tegera kyo kiyamba ekyo. Hadithi eyo eri mu at-Tirmidhi, hadithi ya Muadh bin Jabal radiyallahu anhu ani nabiyyi sallallahu alayhi wasallam. Ombaka yagamba nti la tu'dhi imra'atun zawjaha fi dunya, omukyala tanyiza bbaawe mu bulamu buno obwensi wano mu duniya. Omukyala nanyiza bba tamunyiza illa qalat zawjatuhu min al-huril 'ain, yakujjeko nga mukyala w'oyo omwami mu bahurul 'ain mu jjana agamba nti la tu'dhihi, togeza n'omunyiza, qatalakillah, Allah tabaraka taala akukolimira gwe mu kusaasira kwe. Subhanallah. Tegere kyambe ekyo. Omukyala tanyiza bbaawe, bino abakyala banyiza babba baabwe bighairi haqqi, nga tewali mazima gonna. Omukyala nanyiza bbaawe, bwamunyiza obbaka agamba nti omukyala kuno kunsi tanyiza bbaawe okujjako nga mukyala w'omusajja oyo mu bahurul 'ain ab'omujjana agamba nti la tu'dhihi, tomunyiza, tomubonyaabonya, qatalakillah, Allah azza wa jalla kugumu mu kusaasira kwe, fa innama huwa 'indaki dakhilun, oli mazima omwami oyo mukyala ono w'omujjana agamba nti omwami oyo gy'oli kitereso, yushiko an yufariqaki, mwana wattu kabula kata abeerenga akwawukanako ilaina, ajje gye tuli eno. Tiga kigambo ekyo, ajje eno gye tuli. Hadithi eyo sahihahu al-Albani era ne Imam Ahmad yajogera fi al-Musnad wa Ibn Majah fi al-Sunan wal Hakim fi al-Mustadrak wa Tabarani fi al-Ma'ajim. Wa barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Kati kigambo ekyo kadi mwegendereze nnyo biidhnillahi tabaraka wa taala abakyala mugondera babba bammwe mu bulungi mu mateeka g'Obusiraamu. Singa bakulagidde ekintu kyonna, mwana wattu manya nti yebbaawo oteeke mu nkola. Okuteeka mu nkola, abakyala basinga mwana wattu bakitwala nti ogondera omwami kuba kumutyobola. Ogondera omwami mu butali kujebera Allah tabaraka wa taala ye ddiini yo yennyini, era kuba kugondera Allah tabaraka wa taala olw'ensonga nti Allah yakulagira okubeera nga omugondera. Era manya nti omwami w'oyo weegendereze nnyo, yejja naayo era gwe muliro gwo. Omwami yejja naayo era gwe muliro gwo, gwe mukyala gwe ow'ekitiibwa biidhnillahi jalla wa ala. Omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallama, hadithi ojasanga mu Musnad Imam Ahmad, hadithi ya Husayn ibn Mihsan. Agamba Mihsan ono agamba Husayn ono agamba ibn Mihsan mutabani wa Mihsan agamba anna ammata lahu, sengawe atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sengawa wa Husayn ibn Mihsan yaje wombaka sallallahu alaihi wasallam fi haja ngaina obwetaavu bwayagala kumbaka fafarighat min hajatiha, bweyamala obwetaavu obwo bumaze awali ombaka sallallahu alaihi wasallam, faqala laha, ombaka namugamba alayhi salatu wassalam ti adhatu zawjin anti, wange mukyala gwe oli mukyala mufumbo oyina omwami? Qalat naam, mukyala namugamba nti yini n'omwami ndi mufumbo. Ombaka namugamba nti kaifa anti lahu, owaye oli otya gyali? Kaifa anti lahu, oli otya gyali era oli biki gyali? Qalat, mukyala nagamba nti ma aluhu illa ma ajaztu anhu, amugamba nti sirina kyonna kyenkendeezamu okumulabirira mu kumuweereza, sirina kintu kyonna kyenkendeeza mu kumuweereza mu kumulabirira, illa ma ajaztu anhu, okujjako ekyo kyemba nemereddwa ng'omuntu nga sikisobola kukimukolera, ekyo kyokka sikimunaye byenako obusobozi, era sirina kyenkendeeza mu kumulabirira wadde okumugondera. Okujjako ekyo kyembeera nga sisobodde. Qala, ombaka namugamba nti okay, wekibanga ensonga yeeyo, kati fanzuri aina anti minhu, mwana wattu tunuulira nnyo oli biki eri omwami oyo, tunuulira nnyo omwami oyo, mwegendereze.
lwaki fa innama huwa jannatuki wa naruki mazima ddala omwami oyo yajja nayo era gwe muliro gwo wegendereze ensonga z'obufumbo bigambo bitegeeza ati wala hawla wala quwwata illa billah kitegeeza nti byonna omukyala byabirirawo nabyo mu kukolera omwami we bimukakatako kuba kusinza Allah tabaraka wa taala era abeera bifunamu empeera mu maaso g'ekitiibwa Allah azza wa jalla muddire obufumbo bwammwe mu bukole ku lwa Allah azza wa jalla so si ku lwa kusanyusa bakyala bammwe oba kusanyusa babba bammwe oba kusanyusa baŋŋanda z'abakyala bammwe oba baŋŋanda z'ababba bammwe mutwale ensonga eno nti kuba kusinza Allah tabaraka wa taala eba ibaada olw'ensonga nti bw'ogaana okulabirira omwami wo n'omuweereza ofuna omusango mu maaso ga Allah azza wa jalla tabaraka wa taala era kiringa omwami bw'anaagaana okulabirira mukyala we era afuna omusango mu maaso ga Allah azza wa jalla kitegeeza nti bw'amulabirira bombi bwebatuukiriza ebibakatako eri buli omu kugamba eri munne buli omu bafuna empeera mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Hadithi hiyo ojja gisanga bagambye eri Musnad Imam Ahmad ojja era Sheikh Shuaib al-Arnaut yagamba ati orujegere olwa hadithi hiyo rurungi ne Sheikh al-Albani fi sahiha najberanga yajisahaha makuru yagamba ati hadithi ntufu avukumbaka sallallahu alayhi wasallam wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kati bigambe bigendereze nnyo biidhnillahi tabaraka wa taala. Okumanya ensonga z'okugondera omwami zagenda wala mu busiraamu kasita omuwala afumbirwa n'agenda ew'omusajja okugondera bbaawe kwe kukulembera kukugondera bakadde be ababiri okugondera bba kwe kukulembera abakulu singa ebiragiro bisisinkana taata w'omuwala n'amulagira ne maama w'omuwala n'amulagira ne bbaawe n'amulagira kati asooka kutuukiriza biragiro bya bbaawe nga tannaba kutuukiriza biragiro by'abakadde ababiri okumanya ensonga yagenda wala okitegedde mpaka agamba omukyalo ono nti wegendereze nnyo omwami oyo fa innama huwa jannatuki wa naaruki mazima ddala omwami oyo jjajja naayo era gwe muliro gwo wa in kana nti ekigambo ekyo kizibu nnyo kyakutula mu bwongo bw'abakyala olwaleero abafumbo naye nga bakituba kifaanagana oluusi omukyala afuluma bufulumi mu nnyumba ya bba n'atambula n'agenda olw'okuba bamubikidde nti taata waafudde olw'okuba bamubikidde nti maama omulwadde bamubikidde nti wami wagudde ekizibu ekiti n'afuluma bufulumi n'atambula n'agenda n'ayambala nga tategeeza kuwadde ebba nga takkiriza nga nebba takkiriza kubeera nti omukyala oyo ava ewaka kati embeera zetwangalamu zetyo bwe zifaanagana olwaleero bufumbo bwaffe naye nga taatu zawj okugondera omwami kwe kukulembera kukugondera abakadde ababiri oba okugondera ebitonde ebisigaddewo wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Obulungi obusingira ddala mu nsonga eyo biidhnillahi jalla wa ala okubeera nga omukyala agondera bbaawe ya hadithi eyajja entuufu okuva ku mbaka sallallahu alayhi wasallam nga hadithi ntuufu okuva ku mbaka alayhi salatu wassalam. Ombaka yagamba sallallahu alayhi wasallam yagamba nti idha sallat almar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hassanat farjaha wa hafizat fi riwaya wa hafizat farjaha وأطاعت بعلها وزوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت وقيل لها ادخلي من أي الأبواب الجنة الثمانية شئت. وبقى وقام صلى الله عليه وسلم تسينغو مشارع صلت خمسها آثار الصلاة زتانو وصامت شهرها ناسو مزغو رمضان غغنو تفدم وحصنت فرجها ناكم وبويدبي ناتايندا واطاعت بعلها وزوجها ناغوندira ba agenda gamba okuno kulwensonga mukimbira masuga Allah tabaraka wa taala agenda gambibwa nti yingira mu mulyango gwonna gwoyagadde mu milyango jejja n'omunaana yingira ng'oyita mu gwonna gwoyagadde wala hawla wala quwwata illa billah. Allah azza wa jalla agenda mukhayyara mu kuyingira mu mulyango gwonna gwali bayagadde mu milyango jejja n'omunaana nga gyonna gimuguliddwawo mu maaso ge
naye nga ki ataat ba'daha yagondera bbaawe. Tegere kigambo ekyo. Kati obulungi obwo abakyala temujja kubufuna okujjako nga mutedde mu nkola okugondera Allah tabaraka wa ta'ala mu kugondera babbaabwe, kubanga Allah ye yalagira tabaraka wa ta'ala. Allah yagamba nti ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, abaami be babbosi b'abakyala be balina ebiragiro ewaka biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Naye nga tetutegeeramu ntya omukyala nti olw'okuba qawwamuna abasajja ti omukyala omubonyabonya anti ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Qawwamuna 'ala an-nisa ti gwe bbosi w'omukyala gw'omulabirira mu kumulabirira, mu kumusuza, mu kumuyisa obulungi, mu kumusomesa, mu kumuaddaba. Tutegere ekigambo mu kumukwasisa empisa, gwe mukamaawe. Katugambe bwe tutyo, so si kumubonyaabonya. Si kitegeeza. Kati abakyala, mwana wa tubarakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, ensonga eno mugitwale nga nkulu nti bbaawo kyonna kyabakulagidde ng'okisobola era ng'obusiraamu bwakikukkiriza olina okukimukolera biidhnillahi jalla wa ala. Era nga ye bw'alina okukolera byonna ebimukakatako gy'oli okubeera ng'abikolera mu ddiini, era bw'atabikola afuna omusango. Nawe ne bwekityo kifaanagana ti singa obeera tubikoledde ofuna omusango, ate bw'obikola n'omugondera. Wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Mwana wattu ejja nekuli maaso twala nga bulijjo ebbanga lyonna mukyala gwe nti wooli ewaka byonna byokolera omwami ibaada, era Allah bikubamu empeera tabaraka wa ta'ala. Kwoza ngoye, kuzigolola, kufumba mmere, kumuteekerateekera amazzi ya kunaaba, kumuteekerateekera kisenge wagenda kusula, kumukulisaayo, byonna by'omukolera n'abeera musanyufu biidhnillahi jalla wa ala, ibaadatan maqbulatan inda Allah tabaraka wa ta'ala, okusinza Allah tabaraka wa ta'ala. Era Allah kwajja okubamu empeera maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu